Ebyafaayo bya Hajji Hussein Kyanjo bikabizza abantu amaziga. Buli omu ne gakulukuta. Abasiraamu balagirwa nti Katonda yaba atutta omuntu era kibadde kyetaagisa kumukaabira. Naye olwaleero ndabye ku maziga g'Abayisiraamu wane Bukomansimbi mu kuziika Hajji Hussein Kyanjo anti mukwano gw'enfanfe enfiira bulago amubadde ku lusegere okuva lwe yafuna obulwadde buno okuva lwe yaweebwa obutwa era okuva eri emabega nga bakyali bato bakyali mu kusoma ku Masaka SS era nga onabadde mukwano gwe okuva ddala eyo paka lwe bajja ne ku University Makerere okutuusa olunaku lwali lwavudde mu bulamu obw'ensi n'aziikibwa. Ono ebyafaayo bingi byabadde nabyo ku Hajji Hussein Kyanjo era nga yamusaba nti olunaku lw'anaabazikibwa ebyafaayo bino abigambe ensi etegere Hajji Hussein Kyanjo omutuufu yaani ku byabadde tasobola kwogera kuba obulwadde okuva lwe yabufuna ebigambo bye byakendeera ate ebigambo ebyo n'abituma mukwano gwe ono nfanfe enfiira bulago bwe bakuze bonna era wadde amujjanja bamubadde ku lusegere ebbanga lino lyonna lyamaze emyaka 10 nga mulwadde muyi ebyafaayo bye byonna bimuwadde n'asaba abibuulire ensi muno tubitegeere. Kati naawe nkusaba mukwano gwange ali alaba era mpuliriza tuula kalira tufune ebyafaayo bya Hajji Hussein Kyanjo byobadde tomanyi era ensi byebadde temanyi nga mukwano gw'enfanfe enfiira bulago abibuulire eggwanga wano ku mukolo gw'okumusiibula ku lunaku olusembayo awummulire mu nnyumba ye y'olubeeramu agenda okuwummulira Bukomansimbi ku bijja by'abajjajjaabe Kitalonyo kitalo ddala ekya Hajji Hussein Kyanjo. Kale tugende Bukomansimbi mukwano gwe abitugambe ebyafaayo tubadde tutamanyi ebya Hajji Hussein Kyanjo. Kulaimalu فسيرى الله عمله ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون على آخر الآية. فقد بفهم النام بتباب يمwe byesobola kutuukiriza mu budde buno bwe bampadde nsaba mukkirize mwenna nti tubalabye era tubasiimye era tubaaniriza mu kujja okwerekera muganda waffe ono munywanyi waffe ono muganda waffe ono munywanyi waffe ono mu lugendo olusembayo era nga tubagamba mwenna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Munansonyiwa nga bwe babagambye nti ndi munywanyi wa Hajji Hussein Kyanjo kituufu ddala siri buwomu tuli bangi nina obuzibu okwogera ku Hussein kubanga sisuubira nti nyina competence saawa eno nsobozesa fully to cover Hussein's life with me and others. Bigambo bijja kubuuka naye mujja kunsonyiwa oba mujja tusonyiwa olw'embeera eno gye tulimu kubanga tubadde ne Hussein nga mulwadde close to 13 years from 2011. Saba Katonda Hussein Allah musaasire naye Hussein tulina ekyokuyiga kinene eri Hussein tulina ebyokulabirako bingi okuva mu Hussein era nga tusaba ffenna nti Hussein tumutwale ng'ekyokuyigirako ekinaatusobozesa okubeera mu nsi muno. Bakadde bange abali wano tumiddwa baganda bange bonna bwe tubadde tuli ku Hussein, Mamu Kasozi, Dr. Abasi, Mamu Sentongo n'abalala nga ffenna bwe tuli mu kitwi betusobola kumenya wano nga ntuusa okusima kwabwe olw'okwagala kwammwe n'okujja kwammwe wano okwerekera muganda waffe Hussein. Hussein abadde musajja wa njawulo mu mbeera ze. Ffe nga begambe tumaze naye emyaka nga 40. Nalaba Hussein mu 81 tuli Masaka eyo twalina ensonga nga ye workshop nali musomesa mu myaka gyange egy'obuto nga Hussein akyali mu high school mu Masaka SS netusinkana ku function nga ye workshop nga tugezaako ku buildinga Islamic literature bwe twali tuintroducing A-level classes as Islamic studies in all the schools in the country. That's when we met Hussein. He was a fairly young man, very dynamic, very robust, very intelligent, eloquent, and everything as far back as that time. Netukwatagana, netwagalagana, netuddamu okusinkana mu university, gye twakwatagana ne baganda baffe
ba Imam Kasozi, ba Dr. Abasi, n'abalala tiimu yonna nga bajja babuulira etukola omulimu gwaffe ne tukutambuza alhamdulillah nga Mungu bw'atusobozesezza. Ne njagala mutegeere ebintu biri ku Hussein kubanga ebintu bya Hussein bingi. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Hussein yayagala nnyo obwenkanya n'okukola obulungi. Ebyo bibadde ebintu bya Hussein mu bulamu bwe bwonna. Hussein tabadde mulyaza amaanyi, abadde mwenkanya, abadde mubuulirize, abadde mumalirivu ku banne. Takulekerera mu ssaawa y'obwetaavu ng'abeerawo. Abadde atuyiirawo omubiri gwe gwonna ne guggwawo n'abeerawo. Ne banne abalala bakola no mu paalamenti bw'atyo abadde abayisa. Mu ngeri eyo tusaba Allah musaasire. Bannange famire tugisigazza, tulina abaana 8, tulina abakyala 2, abamu abaana Hussein batulekedde bali as young as 2 years, as 3 years. Tusaba mutusabire, mutusaasire, ate mututulie n'amaaso ag'ekisa mu time yaffe ey'okutambuza famire ya Hussein obudde obujja inshallah. Ekyokubiri oba ekyokusatu, mutuwadde obuwagizi bw'amaanyi mu kujjanjaba Hussein all along. Nga Dr. wabagambye, Imam ajja babuulira ne Dr. Abbas ne Imam Sentongo bajja babuulira byesoogedde. Ne mutuwadde obuwagizi bw'amaanyi nga Imam bw'akyogera bulijjo. Tubadde beetaavu naye tetubadde desperate. Ebadde statement ya Imam all along. Tubadde beetaavu naye tetubadde desperate. Saba Allah tusobozesa okulabirira muganda waffe mu ndabire gye tumulabiriddemu, ate n'atubikkirira Allah n'atatuswaza. Ebigambo bya Hussein bingi mu nsonyiwe mbirina n'esobola byogera kati olw'obudde n'embeera. Imam ajja kwongera okwo ne Imam Sentongo bajja kwongerako. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Katikkiro yawummula Oweekitiibwa Dani Muliika yakumusaba ayimirire awo waali. Alinaaniddwa Honorable Ken Luchamuzi the man. MPs abakatuuka Honorable Kayemba Solo, Honorable Kiwanuka Abdallah, Honorable Kawalia Abubakari, nja kwongera okubalaga abamu abatalekeka naye essaawa zino muganda wange Kateregga agenda kutuyitira abanaayogera nga bakiikiridde famire ya Hajji Kyanjo. Kitalo ddala ekya Hajji Hussein Kyanjo okuba nti avudde mu bulamu obw'ensi. Bingi byabadde asuubira Uganda birina okutuukako, bannayuganda beeyagalire mu nsi yaabwe. Omuwulidde mukwano gw'enfanfa enfiira bulago agambye basisinkana eri nga bakyali mu high school, yanobeera ba mukwano all our way through life paka olunaku olwaleero, era nga obulwadde agambye bumumazeeko emyaka 13 nga bumuluma okuva lyaweebwa obutwa. Kitalo ddala kya Hajji Hussein Kyanjo. Yeebazizza era asiimye ababeereddewo Hajji Hussein Kyanjo abamulaze omukwano, abakoze buli ekisaanidde, buli ekibadde kisobose okulaba nga Hajji Hussein Kyanjo ajjanjabiddwa abadde ajjanjabwa. Bagamba babadde beetaavu naye tebabadde desperate, tebabadde bayala, tebasobodde kukola bitasaana bitagwanidde nti bajjanjaba Hajji Hussein Kyanjo. Babadde bakola ekyo ekisaanidde era nga bakwatibwako bannayuganda abaagazi ba Hajji Hussein Kyanjo okulaba nga badde ajjanjabwa. Ne Mukama bwageze, Allah bwasazeewo, Hajji Hussein Kyanjo n'amuwummuza.
ekyokulabirako kinene kye tulina okulabira ku Hajji Hussein Kyanjo bagambye ge mazima obutaba kumpanya obutaba beemakuze era okwagala ennyo ensi yaffe Uganda obutaba limba n'okulaba nga tuzimba Uganda eyawamu Uganda netusintwagazisa ffene netusiimisa ffena gye tuneeyagaliramu nga abooluganda nga bannayuganda kitalo nnyo kitalo ddala ekya Hajji Hussein Kyanjo Omukama amuwe eky'omulo eky'emirembe n'ebyamusobako abimusonyiwe nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mukwano gw'ebyo byayagambye naye naye kampumulemu katono nnyo nkomawo mala okunywa ku lwendo lw'otuzi tulina kuddamu tulabe ate ki ekigenda mu maaso eno mu kuziika Hajji Hussein Kyanjo mweraba